abantu bangi bali eyo bakaaba twaweereza gundi sente zaffe yazirya yanimba agenda kunzimba teyazimba yanimba kino how sure are we nze n'abantu bange banaku bannange bye tutazimba nti nno bwe tunajja mu kampuni yo security kijotuwa nti nzali Dubai nzali Canada bwe nkwata akasente kange nenkakuwa ekintu kyange kigenda kukolebwa fairly akati sebo mukama wange kuba bweyamu abantu bonna abali mu diaspora n'abali mu Uganda nga bakolera tibesige Abilisha Construction Firm tuli besigwa tujja batambuliza bulungi emirimu gyabwe naye ekyenjawulo ekiriwo manyi omulembe gwa .com digital tuba to keeping in touch waliwo software aliwo asobola okumuinstallinga ku simu naye nabeera nga amwina nga buli ekitambula ku site abakiraba bwe mugamba ntwayiye amatafaali ntwayiye amatafaali mutwalo gumu n'ekitundu nga lojja mulaga gano nti gano gali ku kitundu kumbe kugira bange akagundi okatadde wano booti kugamba kye kyenjawulo kitwazze nakyo nga Abilisha Construction Firm nti client waffe tumukeeping updated tubule kitambula ku site ye abaso kimontalinga bulungi kaliwo ndaba twabawo makoona gonna kala apartment ngeno netaaga sente mmeka okugitandika nina kubana zonna nti nno miliyoni zo 5 teeka oba 10 oba tusobola okutambula mu mbeera yange ey'obunaku akati tusobola okutambula mu phases sigamba nti oba apartment tutulaga obukadde 6 tibonna olina okuba nga obulesi ki twatuzira sikwatako tusobola okutandika muki netuzimba mu phases oba tusimbye foundation netutulako oba ground floor tugamba nti zikomyawo tukale tusooke tupozingemu bw'ofuna endala ate netukola ki netwongerako ssebo it's a great day mbalamusiza abanyabo ne bassebo mbebaza gye mukola gyonna olunaku olwaleero embeera ya kiddedde eno gye twakedde naye nga tekitugaana kutambula n'okukola emirimu egyo gye tuteekeddwa okukola nze Sesanga Bate the Great njagala nsooke nkutegeeze nti nno Mulongo Diaspora Foundation ne African Canadian Foundation bakutuusaako conferences ziri 3 omwaka guno 2024 kitegeeza nti abaagala okugenda e Canada akaseera keekano conferences zino ey'ogwokutaano n'ey'ogwomwenda tugenda kukulambika engeri gye tusaanidde okulabirira abo abalina okutawanyizibwa okw'omutwe oba okw'obwongo abo abafuna ba addicts nanywa akantu kalo ne kankola kino na kino engeri gye tulina okulabirira abantu abo n'engeri gye tulina okubeera nabo mu society ate n'okwongera okusomesebwa ddala abakugu n'okutendekebwa kw'ebyo ebibuuzo byonna bye tulina n'olwekyo nkutegeeza nti namba z'essimu weziri wansi awo osobola okubakubirako essaawa eno yennyini n'osobola okuba nga obukinga n'ogenda n'obaako ebintu by'osoma obulamu ne busobola okuba nga butambula mwezi guli ogw'e11 tujja kuba neya business mwe tugenda okusomera business obulungi ennyo era tugenda kuzisomera mu ggwanga erya Canada n'olwekyo nkutegeeza nti weekwate kati essaawa eno okole ku mpapula zo zigwe osobole okuba nga mwezi guli gw'anaaba agenze mu ya business ogendayo obulamu busobole okuba nga butambula bulungi ennamba z'essimu weziri wansi awo banoonyeko ku WhatsApp osobole okuba nga onyonyoka ebisinga ku nsonga eyo back to business olwaleero bw'otunuulira ebintu nga bino omanya nti tuzze kutunuulira nsonga za constructions n'olwekyo tugenda kwogerako ebintu ebiwera njagala tusinkana omukulu ono zizinga tusobole okuba nga twogeramu ebigambo 457 assalamu alaikum warahmatullah alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh bitambula bitya alhamdulillah bitambula bulungi embeera egamba ki embeera nnungi eno gye tuli gye bayita Busukuma tuli Busukuma yesebo abe Busukuma bagamba ki abe Busukuma alhamdulillah balungi ye kampuni gye bayise bati eno company bagita Abilisha Construction Firm. You build legacies. Yeah. Farm ekola ku ya kuzimba. Naye nga relocated Makerere Kavule kuba sima building. Wane wafe wane no kugundu wane kumpi nyaawo. Tuyiranye office za NUP. Kumpi awo. Okay. Waliwo ne office za umeme. Batusange bwa usebo.
ovudde ku office za Nuupu osigala oyongerwa Pastor Ssenyonga bwoti. In fact wova ku ekizimbe ky'abasiima odda wa Pastor Ssenyonga. Bw'ogenda mu maaso ojja kusanga Nuupu offices. Twogera ku muntu ava ebwayise naye omuntu ava ewandegeya ova ku office za Nuupu nodda ku church yes ya Pastor Ssenyonga nodda ku Basiima building awo wali offices za umeme. Then oba ova ebwayise ova mu flyover osoka ku offices waliwo hotel la grande bw'ogivaako bodda ku kizimbe kyafa. Kale tutunulira embeera kubanga bwe tutunulira awantu wano n'endaba ne structure eriko kizimbe ky'amaanyi ku ttaka. Ettaka lyenkana litya obunene lino? Plot eno eri fuuti 10 ku 5. 5 ku 10. So ekizimbe kye twateekako kuno kino apartments mulimu ennyumba 6 naye nga buli emu erimu sitting room, bedroom, kitchen, so eri self-contained. Twagala tutunulire engeri gye tusobola okukozesaamu ettaka lyange ettono lye nnina nze Munnayuganda ali eyo okuteekako ekizimbe nga kino mu kwalite yaayo na biki naye okusooka byonna nga tetunnazimba kizimbe. Biki ebyo ttaka ki lye nnina okuba nalyo gendako kubanga kino ekintu sigenda kiteeka mu lutobazi ki kye tusooka okutunuulira? Neyanza nnyo muganda wange Sesanga kakati ebintu byonna bikulemberwa planning. So bwe tuba nga tulina ettaka lyaffe nga twagala tuteekeko ekizimbe bwaguuga nga bw'okiraba apartments zaffe zino ekisookerwako ddala tulina okujja tukole survey tugita geotechnical survey. Ettaka obugumu bw'ettaka lisobola kubearinga load ki oleme kubeera mu lisobola kusitula buzito ki ow'ekizimbe. Ekyo nga kikolwa abakugu abeera bakuga mu geotechnology. Mumukola mutya? Mu kampuni yaffe bonna abakugu tubayina. For example abakola ku geotechnical survey bwe bajja ku plotting eno tutwalako samples ez'ettaka ne tuzitwala mu lab ne tukebera tulabe bulungi bw'ettaka ki kakofu kiwuga nkofu lya kiswa lya kisenyi musenyu n'ebirala ebyenkanidde awo. So katugenda okutuuzaako ekizimbe nga tutegedde obugumu bw'ettaka n'obuzito bwe kiyinza okukola ki okusitula mu layini eyo sebo. Kati ekizimbe nga kino kirina kgenda ku ttaka ki okusinziira ku sample ze mwakola? Of course kisinzira design ziba zikyuka ne kati nga kino eno plot weeri tuli ku ttaka lya lukalu si lya lutobazi. Ekizimbe kino kwe kyatuula. So kitegeeza nti naye nga sigama kirina kutuula ku ttaka lya lukalu lwokka ne mu lutobazi kisobola okutuula kuba era abantu bazimbayo. So design ziba zikyuka osinzira ku nemanya nti wano wemba nakozesa kiri wali ninakozesa kino ne kino nti oyongeramu k'amaanyi oba mitayimbwa gy'ogenda okuteeka mu columns okusinzira ku ttaka woba ogenda okuteeka ekizimbe kyose. Kati ettaka lino okuplaninga okulaba nti wano ennyumba weeri kuba ndaba wano tulina bwaguuga tulina apartments ku 5 ku 10 gye twogerako but still tulina wano space wetusobola okukozesa ku parking wetusobola okukozesaamu tulina kapate kaffe house party noga nti anze kankateeke mu lujja lwange na biki kikolebwa kitya? Nze ndyeyo nina ssente zange njagala kuzireeta akati eyo kye tuyita site plan. Nti bw'oba ozze ku plot oba ku ttaka lyo osooka n'oli studyinga era nga mu bwongo oyina biki by'oyagala bibeere ku ttaka. Nti njagala ennyumba yange for example ngiteeke wano naye nga mu bwongo okitaddemu nti ate njagala nsigazeeko space oba eya parking space otuyinza okuteeka gardens kuga byonna biva mu planning. Tutagamba nti oba ogenda okuzimba ennyumba tova bubyeri n'ogamba nti ngenda kukola ki ngenda kuzimba. Wano Abilisha Construction Firm build legacies twaviddeyo ne tugamba tujje n'ekipya ekyenjawulo tuyambe tutya abantu baffe abantu abali mu diaspora nga baagala okubayambako okubazimbira
tuli beetegefu okubeera ntubayambako era nga tuli bakugu nnyo mu nsonga ezo. So nyagadde mbatambuzemu ku mitendera bw'oba ogenda kuzimba wali soose naki. Kiri twasogeddeko nti omala okukebera ettaka obugumu bwalyo waza okulaba ettaka obugumu bwalyo liri ku lutobazi lya lusenyu wayitawo ensulo kino byonna oba olina okubyekenneenya. Ekiddako kubeera kuba plan. Era mu kampuni yaffe ya Abilisha Construction Firm we build legacies tubina abakugu agenda kukubira plan bulungi nnyo tumanye nti ennyumba yaffe tugenda kuba na ya bunene bweti twagalamu ebisenge ebisulwamu bwebiti sitting room dining room byonna nga biri ku nteekateeka esinga okubanga nnungi. So bw'omala obiyitamu ebyo notandika okuzimba. Of course bw'omala okuba plan kibadde kiwedde tulina aba architect abalina ogikubako stamp kakasente ddala ntuufu ti etuukanye n'omutindo then tugitwala ku council oba ku municipality oba bonna abatwala ab'obuyinza ne bajja approvinga ssebo. So emala okubeera approved then we are good to go kubeera nga tukola ki nga tuteekawo ekizimbe kyaffe. Bwe tutuulira ekizimbe kino waliwo zino bricks zino zibayita hollow bricks oba hollow blocks. Ennaku zino ndaba zettaniddwa nnyo bulungi ki obukiriko kaakati hollow blocks zino nungi mu mbeera nti zikekkereza mu mirundi ng'esatu. Ekisookera ddala nti we zigenda zikavalinga space nnene obanga obadde ozimba ate mu kaseera akatono. For example awatula blocks zino yine 99 in fact womogize ntono babugenze obusatu wetuula wayinza okutuulawo buli obutono nga buna oba butaano. So weesanga nti eno eyanguya nnyo mu kutambuza omulimu. Ekyokulala when it comes to materials ekekkereza kubanga buli obutono bukere bricks bulya mota mungi omusenyu mungi. So eno oteekako akasenyu katonotono oteekamu akasenyu katono n'osaaba n'ogenda. Obuzito bwazo oba ekizimbe tokiroodinze. Design ya blocks zino unlike zile ezasooka oba oli awo zino ennaku zino zebakola zibaamu ebituli mu makkati njagala nkifune ekiragi wano naye kinoonya kikino wano kankireete waliwo eri terimu ebituli bino. So bino ebituli bituyambako okubeera nti bikendeeza okugiwewula. Ekirungi kya hollow. Ennaku zino waliwo enzimbe yali yajja ey'ebyuma. Ebyuma birungi era bisobola okukekkereza. Oli nga agira n'akuba byuma. Kati for example kweno ennyumba yaffe twakozesa byombi mu mbeera y'okukekkerezaako ate era n'okunoonya omutindo. Tibwotunuulira ziri main columns nga ziri ez'oku nsonda ezo makati n'ezo makati ezo twakozesa enzimba yaffe eyasookawo nti oteekamu emitayimbwa then oyiwamu ki concrete waffe. Then wano mu kugatta wano twakozesa ebyuma ebyo mu mbeera y'okubeera nti tuminimizingako costs naye nga kyonna kiba kivaayo bulungi era omutindo guba malidaadi. Lwaki bricks zino tezizimba musingi? Kubanga ndaba omusingi guliko ezaffe zino zinansangwa. Ate bw'otunuulira abasajja bali b'amagulu meeru bricks ezo bazijjira wansi ddala ne bazizimbisa omusingi ne bazizimbisa ne waggulu. Wana neyanze ekibuuzo ekyo. Kaakati bwe weetegereza blocks zino eza hollow ezikolebwa mu musenyu tuyinza ogamba nti tezigumira mazzi. Kati bw'ogitandisa eri wansi eri
kiyinza okukozinga failure so nga ate buno obwaffe buno bukere bricks buno kere bricks ezo zo zigumira amazzi. That's why into what bwejja ebe eyidde okujasa lubera lutale emyaka gyonna. So that's why twatuzimba omusingi tusookayo ezo then after bwetumaliza omusingi ne tusaako zino blocks zaffe naye nga ensonga enkulu erimu nti zino zigumira nnyo amazzi. That's why zigumira embeera yonna. That's why tuziteekayo wansi. Bwe tuba tugenze mu kekkereza musenyu biki nzimba ki esinga okukekkereza still eri oba eno kubanga eri amatafali gakolebwa musenyu na sementi kalaga katera biri byebimu kati nza aguzega nemba nga wali nteeka mu butesi kasenyu kange ne sementi eno hollow block wa hollow blocks bwe tujja mu kubala akekkereza yaliwa eziba zisingako kinagamye nti ekisooka zo covering space nene compared ku buno ate eri omusenyu mutono kugamba woyinza okukozesa oba wheelbarrow 3 okuzimba zino ate eno sikyeyinza okulya. Ebiro bino tulina obuzibu obw'ebizimbe ebimala okuzimbibwa oluusi ekimu kibadde kinaana kutuuka eyo ne bituula ne bigwa ebimu tubirabye nga bitta abantu obunafu businze kweyolekerawa kati nga ggwe yingini y'omukugu nsuubira naye wali obirabyeko nga bigwa ekizimbe kiri kyagudde oyo adde azimba ekizimbe kino ekigwa naye nga ekizibu kisinga kuva mu ratios bwabeera batabula cement n'omusenyu abamu tebatuukiriza ratios so nga ate oba okwesiza ratios entuufu kakasa ekizimbe kisobola okutambula bulungi. Ebipimo byali badde bimeka nga nzimba sinatuuka mu sementi nga nteekamu akasenyu wano nsiba waliwo wagira nti nno kutiya ya sementi eggaali z'omusenyu 5 kati bw'oba ozimba kalina kyetwali recommendings oba ekiri recommended ekituufu kyali badde nti mu nsawo ya sementi tukozese wheelbarrow meka 3 tukozesa wheelbarrow 3 buli nsawo ya sementi egende mu wheelbarrow 3 ez'omusenyu wheelbarrow 3 ez'omusenyu mu kasawo ka sementi atukakasa nti obugumu obubeera bulungi ddala naye nga cause of the failure of buildings kiva nnyo kukuba nti abantu batuukiriza ratios butuufu bwazo kati okuzaayo nga tuzimba columns oba ne beams tusiba empagi n'okutindira entabula ekyukamu kubanga awe wali amaanyi g'ekizimbe ddala ekyakkalina tizino columns empagi ezo nazino beams eziba ziwaniridde ekizimbe so bwe tuba tutabula ekiri recommended ate nga kyekituufu tutabula mu nsawo ya sementi emu tutabulamu eggaali z'omusenyu 2 then aggregates amayinja eggaali meka eggaali mayinja kige tukozesa naye amayinja gava alinga olina okukozesa amayinja nga yina size entono kisobole okusobozesa compatibility omusenyu guno okubeera nga gukwata bulungi nakyo for example wano ku site yaffe amayinja ge twakozesa geegano aggregates zino twakozesa nti tuyiwa columns gano ne beams ano gaba malungi nnyo unlike gali amanene nti go galekamu voids nga nnyingi so mu Luganda otuufu bagandi gakikinala oba gakinala oba galekamu andi kasitoyiwa mu booti nesigala nga byasamye bwediti spaces kati gundi teba compacted bulungi n'obugumu bubeera bukola ki bukendeera so the more the compaction the more the strength gwebanga byekuttamu bwe biti bwe bugumu bw'ekizimbe bwe twabadde tutugira wano wage nti tukolera abantu abali mu Uganda n'abali emitala w'amayanja yonna gye bali abantu bangi bali eyo bakaaba twaweereza gundi sente zaffe yazirya yanimba agenda kunzimba ate yazimba yanimba kino how sure are we nze n'abantu bange banaku bannange bye tutazimba
nti nno bwe tunajja mu kampuni yo security kijotuwa nti nzali Dubai nzali Canada bwe nkwata akasente kange nenkakuwa ekintu kyange kigenda kukolebwa fairly. Akati sebo mukama wange kuba bweyamu abantu bonna abali mu diaspora n'abali mu Uganda nga bakolera tibesige Abilisha Construction Firm tuli besigwa tujja batambuliza bulungi emirimu gyabwe naye ekyenjawulo ekiriwo manyi omulembe gwa .com digital tuba to keeping in touch olwo software aliwo asobola okumuinstallinga ku simu naye nabeera nga amwina nga buli ekitambula ku site abakiraba bano mugamba ntwayiye amatafaali ntwayiye amatafaali mutwalo gumu n'ekitundu nga tojja mulaga gano nti gano gali gumu kitundu kumbe kugira bange akagundu okatadde wano bwoti kugamba kye kyenjawulo kitozze nakyo nga Abilisha Construction Firm nti client waffe tumukeeping updated tubule kitambula ku site ye abaso kimuntalinga bulungi kaliwa ndaba twabawo makoona gonna kala apartment ngeno netaaga sente mmeka okugitandika nina kuba na zonna nti nno miliyoni zo 5 teeka oba 10 oba tusobola okutambula mu mbeera yange ey'obunaku akati tusobola okutambula mu phases sigamba nti oba apartment tulaga obukadde 6 ti bonna olina okuba nga obulesi ki twatuzira sikwatako tusobola okutandika muki netuzimba mu phases oba tusimbye foundation netutulako ba ground floor tugamba nti zikomye awo tukale tusooke tupozingemu bw'ofuna endala ate netukola ki netwongerako sebo kyetaagisa mmeka oba kisinzira nze bwenzize tutandika naki kubanga ojja kuŋŋamba nga nze ninayo akamu 8 omwezi gwazze nkuga tutandikiraawo nina akamu kange 8 ndeetaako tuyina engeri 2 tusobola okuba ntubaze project eno egenda kumalawo sente mmeka for example obukadde 3 netugamba nti okutandika omulimu tuweeko oba 60% oba 50% tutandike okukola omulimu then tulabe ogutambula nga naye bw'oyongera sente bwe kitaba ekyo tusobola okubreakingamu mu phases kubanga olwo kituyita substructure ye foundation tuzoga nti foundation enagala kumalawo sente mmeka nti obukadde 50 tuba obukadde kino tusinza ku bunene bwa project kandi sooka otuweeko ezo tutandike omusingi tuguzimbe then bwe guggwa osobola n'okujja nawe n'olabako n'ogamba ekitambudde bulungi netwewongerayo mu maaso kala tugenda kudda ku kintu tugenda kusimba columns kigatwalako sente mmeka tuba obukadde 20 kyakulabirako nazo ozituwa kitukole ne brick work byonna bitambule wamu tumente yo phase ewedde kitudda ku phase ki tiyakuyiwa slab kitaaga sente mmeka nti obukadde 10 nazo ozireeta so okutambula mu phases so tugamba tuzimbira bagagga bannaggwadda nti yazina nno kubanga gye twogerera wala nti kati tuzimba bakalina bokka oba tuzimbira nanga yagala okuteekawo mwamba yange bisenge 4 sebo abantu bonna tubazimbira bwaba omugagga ng'azina nga yagala flat ye nga tumukolako nono omufuna mpola naye tuba tusobola okukola ki okumukolera ennyumba ez'ebika byonna yagala bangalo bisenge 2 kisenge 1 tewali gwe tugoba ffe twazze kubeera nga tuweereza bannayuganda okubeera nti tubawa omutindo okusinga okuba nga gwe mulungi akasembayo bwe bweyamu eri abantu bakasitoma bammwe be mulina essaawa eno n'abo abasuubira okubeegattako ekisookera ddala twebaza ba clients tetwakakolerawo abataddemu obwesige nzobeera nga tubazimbira n'abalala bonna tubasaba babeere nga batuteekamu obwesige era tubasuubiza nti tujja kuba ntiwakolera omulimu omulungi era nga bwe tuzze tugukola banga kiri mukoledde eryo tutambudde emyaka tugenda mu meka 5 nga tuweereza bannayuganda kusomoozi baki gwe musinza okusangamu ne ba clients bano ogaa naye mbutuufu kino kyo lumu kyali kingobye ne mulimo nga mpulira mbipoye of course era ng'emirimu gyonna ebisoomooza tebikola ki tebibulamu osobola okuba nti
client omwesize okubeera nti omukolera naye ate n'ava kuki ku ndagaano. Kubanga sometimes oyinza okukola n'otambuza phase olw'okwagala okugusa omulimu oyinza n'okuyingira ku muzizo n'okola ki oguse phase eyo nga client alina okukola ki nga gwomanyi nti next payment gy'anaaleeta zinya kuba nkavalinze ki nkavalinze no deficit naye weesanga nti abamu bakola ki bava ku ndagaano. Basically naye nga ebirala bigumiikirizika. Kale tweyanziza nnyo tweyanzege wali akatalekeka lwaki omuntu yalironze Abilisha lwaki ffe of course ensonga ziwerako naye ngaekisookera ddala ngamba nti tuli established mu mbeera nti tulina we tusangibwa. Temuli ba wallet. Tetuli ba wallet. Nga bwe nabagamba nti office zaffe zisangibwa ku Makerere Kavule Basima building. Tuli farm eyeetegese eyina abakugu bonna. Tulina ba architects nti ajja kukuba plan. Tulina aba electrical engineers, tulina ba plumbers, abakugu bonna tubayina. Tuba nga tukutte site yo. Tuba tukola emirimu gyonna nga tegirimu nakukola ki tuba subcontractinga. So kyekyenjalo kye tuyina titwetegeka okuba nti kubanga omuntu gw'ojja lino wa subcontract oba tumanyi bukugu bwe ffe tetwasooka okuzimba mu Abilisha Construction Firm okuba tufuna abakugu bonna tono omuntu gw'oleese oba omwesigira ja kubanga wuwo nekyakola oba okimanyi nti tekikuswaza. Ekyenjawulo ekirala kyetwagambe nti client waffe tumukeepinga updated ku technology ono gwe tuyina nti ffe tusookerako nga tuzze ku site tulina okuinstalingawo kamera esobozesa client waffe okuba nti buli ekigenda okutambula ku site ajja kuba akiraba. Tuli ku musingi ng'alaba nti omusingi gwe gukola nti gutambula. Tutuye materials si bino yamukubira omayire leyingini yanywedde ini atayazze kati nanga ntawanya butawanya ate nga yakuwa manewe kati wayi kitambula indeed ku site. So bwe bwesige sente ezo ziba kuzammwe labor ez'okustolinga cameras ekyo kyaffe kyekyenjawulo kampuni yaffe kyeyina. Poza akatalekeka nti bwe tugenda contact ne client waliwo ka site survey fee nti client ono ogambye nti site yange eri mukono tetujja gendayo bugenzi kubanga emmotoka zinywa amafuta na biki na biki. So waliwo akasente akasookera ddala akatono ako $100. Sente zo bwazituwa so zituyambako okutuuka ku site ye naye nga tubaako bye tumuwa kwezo sente. For example nti tusobola okumukolera sketch 3D enyangungu y'ekizimbe nga bwe kigenda okula okusinza ku nkula y'ettaka lyo lino kati kino kisobola okugendawo. Ddala kyobadde olowooza kyekigenda oba kyobadde olowooza tulinawo option endala tusobola okuteekawo kino bwe bityo. Kale tweyanzege Abilisha Construction Firm Makerere Kavule betubadde nabo olunaku olwaleero tuli busukuma eno ku site yaabwe gye bali mu kukolako era gye banaatera okuggyako engalo bwetyo bwe tutambudde mpozi nsigala gamba gwe yagala okgenda e Canada Mulongo Diaspora Foundation ne African Canadian Foundation bagamba nti omukisa weeguli jangu osome oyige era obuuze ebibuuzo ku bikwatagana n'okulabirira abantu abalina obuzibu ku nsonga ez'obwongo mental health problems zonna osobola okuba nga ozibuzaako oyagala kubalabirira oli mwana osome ebyo naye nga weetaaga okufuna abakugu abagenda okwongeramu naku mu mwezi ogwokutaano 3 paka 5 ate ne mwezi ogw'omwenda enamba z'essimu weeziri awo bakooneko kati obubanga buno obugenzi obw'ogwokutaano mu gw'omwenda osobola okuteekateeka obe ng'ogendayo ate ngera waliyo n'olukuŋŋaana olwa bizinensi mu mwezi ogw'e11 era mu ggwanga erya Canada. N'olwekyo ekibuuzo kibuuze enamba zaabwe weeziri awo bakontakitinge buli kimu kitambule.
era sebo kkiriza mpiseewo ne contact enamba y'essimu kwe yabayagadde okututuukirira tubeere nga tumukolera 0752 34 11 40 enamba eyo eri ku WhatsApp n'oba okoze direct call era osobola okukola ki osobola okubeera ng'otufuna bote bwe tutambula olunaku olwaleero nze Sesanga Bate the Great natambule ne Idris Lukwago abo bwe tujja tutambuza emirimu mpola mpola ne Daniel Mugoya akuume.